Bwana ukiza nibeka natera okukola emikolo. Kimanyike ekyo. Kirungi. Kyakabi kirungi nnyo. Kirungi. Mukolo na mikisa era kati ate abo baffe tuba tulina obbawagira. Bawerekera paka gye bagenda. Bakasuka ekimuli. Tujja kikwata. Tukigabira abalala. Bakasuka ekimuli aba piece akikutte. Nange nenkiweereza omulala. Kikasika nange. Ajja kiweza kalo kasiita ne fefe Bwagala baddeko. Be balina okuddako bakulu baffe mu layini Then namwe mu bebaani. Ozitegedde? Omwana ono akyasoma. Nange nkyeyiya. Ebintu bitererere mu maaso. Sinnaku zino. Nga binaatira. Inshallah Allah akkirize. Nawe weeyogera ku mukyala. Yes, tutandike noza ne happy birthday to congratulate. Alhamdulillah. Mukama yeebale okuntuusa ku lunaku olwaleero nga nkyali mulamu nga nsa bulungi. Osa bulungi nga n'omukazi olina mulungi. Oba kyogambye era amiina. Tusoko wishinge Mudra happy birthday ne message wandi muwadde olunaku. Happiest birthday, my best friend Mudra. Kamala. Hey, Kamala. Happiest birthday. Yeah, that's enough. Kamala. Obadde wali olina message obadde oyogera ogamba wotandika okwogera ku Mudra tosobola kumala. Message twagala ogituddemu ku kati. Yeah, I just meant like he has mbadde ntegeeza nti akoze like ebintu bingi nnyo bwe ntandika okubinyumya saabimalayo. Like nkoze n'abantu bangi but then mufunyemu omukisa. I want to say Mukama ndooza yamukozesa for my breakthrough. Shabada, it's all over. Eri buli wamu. Then mwegideko ebintu bingi. Of course it's not been just easy. The road has been rough. We've had happy moments. Chovala nkozesa ekigambo best friend. Yeah. Bestiwo. Begambe sawa yonna besti. Mbwakola ki? Mbuyebaka. Sawa na besti yebaka naye laba wazuuka. Mudra olunaku olwaleero tulaba nti celebrating nze mukoledde ne project unveiling the project gye twadde tumanyi nti oli awo yiyo wekka but tugenza okulaba nti yammwe babiri this project okuba nti no ogikoledde mu company naye but ate ne mugikola ne ava piece ng'ate naye ava mu company. Nziramu era ne wanene okulambula Mushrobe company tukologana nayo. We are in partnership. So wemba nkola ne Mushrobe tengana kukola oba na ava piece oba actually era ne management yange nkadde njirina nkyali nayo. So tewali buzibu. DJ Roger agiramuwa? DJ Roger kyali waffe nnyo nga omanyi atuyambako technically mu bintu by'endongo. Amanyi ebintu bingi otusinga. He has so much experience oba otunuddemu. Bagamba nti naye yajja ku management ali ku team Mudra eyamba koko bulintu byo. Yes, ali ku team eyambako Mudra, eyambako ava piece wabula nga manager w'omuyimbi Joiranda. Yes sir. Kati we twogerera ogwa mu management okuli ogwa mu bantu abawerako ogwa mu Mushrobe n'ogwa mu Mudra Nation n'ogwa mu DJ Roger eriyo oli twali tuwavaayo. DCM. Naye tukologana. Abantu bana mwegabanya. Waliwo ne Firefly. Mwegabanya obigabanya etyo. Ebeera ngeri gye tukologanamu. Ebeera just ngeri gye tukolaganamu ne Mukama okunyamba nti
nina abantu abaagala okukologana nange, tewali kyamaanyi, tewali era kyogenda laba mbuno kiganyemu mu mbeera bweti oba bweti. Buli kimu kiri bulungi. awo engabana tuba tugenda kikola tya nga muli abantu abo bonna bana? Ati buli omu amanyi wagabana, era buli omu bwagabana bwalina okugabana bwagabana waati. Waliwo sijja kwogera bingi naye nga kyekyo. Kati wambe bamala okugabana abana nga ne ava piece akimako paati. Ate kunze ate nze ndi muyimbi we wama ndi muyimbi wo. Of course ndi muyimbi we ng'abayimbi ono gamba Mudra muyimbi wange, naye nga taninaako share nti no wentunda ekyange ng'atwalako. Mpozi nga mukwano gwange. Era wetumala nga tugamba kiki nga kiggwa kiti. Teri kiki. Bwekiri. Okutambula okutuuka wano okuba nti no okuba mpulira abantu abamadde praising I see your birthday gy'okuziza ng'oli mu music. Abayimbi bazze bangi. Mwana si kyangu era si byangu nga omanyi, ate siri muntu gwe bamanyidde nnyo mu bintu bino bya birthday biki. Siri muntu nnyo abeera nnyo mu bintu by'okulabisibwa oba okulabisa oba ki. Naye twasazeewo ne tugamba omanyi tuddize ku bantu mu ngeri ki. We do something ghetto. Era gy'oba olabyewo abaniga bangi kitegeera. Olw'ensonga nze be bantu bange nga w'omanyi. Otherwise tusazeewo tugamba tuteekewo talent search eyo egenda kuyambako abaana ab'enjawulo okubeera nga bakola ki, bafuna platform ez'enjawulo biki. It was the main thing for this one. Kubanga abakulu abamu badde baagala kunkolera surprise, naye nekibeera nga surprise erabika tejja kukola ki, kola. Nakawuliddeko ne ngamba surprise is fine, naye kati I'm already surprised. Tugende mu maaso ne kiri, tugezeeko kintu kye nali nagambako tukikole tukyogereko. Nkulaba nnyo ku mikolo gya Fangon Forest buli we gubeerayo obeerayo. Omukulu wa Fangon Forest wano tetumulabyewo. Buli muntu nga we nagamba, buli muntu wa ddembe mu nkola ye n'okusalawo kwe. Kyokka Mukama yatukola ng'abantu tulina osasulira bye twakola kubanga buli omu ategeera era buli omu akola kyaba akoze ki, kyaba yagadde. So bw'aba tasobodde ali busy, asobola obba nga abadde busy oba mu mbeera ki emu oba endala. Tewali buzibu, tobeerawo ng'ogamba nno ogenda kukola kino ofune kino, okola kikunyumira. So nze mba ngenze ku Fangon Forest mba ngenze kubawagira nga nze nga kinnyumya okuwagira abantu b'emmanyi baggeto yitu bannange. Ate naye oba tazze tewali buzibu kubanga bingi ebibatukwata era bingi ebitukwata nange wanjija sitagenda ng'ate bo bali bazzeeko. Mu ghetto search eno nga ggwe ava piece ogenda kukola ki? What's your role? I don't have a big role, just calling out anyone that is talented yenna ali eyo ajje atwegatteko, then maybe nja kwogerako opportunities eziriwo, management opportunities, then tujaba tugaba sente, then audio production, video production. Yeah, so mainly nze kyange sigenda beera kuba judge. Yeah, so I'm just empowering. Ofuniramu wa okola ghetto search eno gwe ogifuniramu? I'm reaching out to those that can't help themselves. Kuba nange nali mbaddeko ku ekyo mweyo position like nga seesobola, but then saafuna mukisa ogwo gwa kuyambibwa kino oba omuntu aveeyo then tujje oba like I never got a chance. So when I heard of this I was like nina okuyita abaana because I know like omwana abeera eyo nga ali very talented naye nga talina buyambi. So nze just I know kinsanyusa mpulira nga I am helping someone because nali mbaddeko in that position nga tewali asobola kunnyamba. Last remarks area. Yeah, I'll still talk about the Ghetto Talent Search. Gaza Ghetto Talent Search. Yeah, we shall be starting on 15th Sunday, this Sunday, October 15th. Tugenda batutandika okusobola rappinga osobola okuyimba and you're so serious about it. Even the instrumentalists. Yeah, those that can play
guitars, what pianos, yeah, all that. Ngoli talented, tubaita mwenna mujje. Just know it's gonna be massive. Tutandikirawa. Tutandikira ku auditions tujja bakyengera. Tetugenda sooka kuyitamu, tugenda sooka tubalinde basooke bajje. Then after maybe tujja batukyusanga ze venues okusinziira. Inshallah. Are we going regionals oba tuli wano mu Kampala? Tugenda kola tugenda genda nnyo regional. Abageto bo bawulira oba kubiri. Kasita bawulira ng'alaba ayita ng'ayingira, we don't want to chase for people. People will come. Yeah. Is it a copy and paste from the ghetto search yali ya Bobby Wine? Kinda tukyongerako tukyongera mu maaso. Yeah. Naye of course so agamba kiri cause luli eri yali Bobby yakikola mu ngeri ye naffe tukikole mu ngeri yaffe. Olina ekibuuzo kyonna? Since she's your good friend and she's called our peace omusajja musiraamu tobeeranga oyagala omukubisingako akyuse ku ddiini addeko mu ddiini y'Obuyisiraamu n'omuwaana obulungi obugirimu. Since she's your good close friend. Sina bigambo naye sinaawo kigambo kyakuddamu awo. Assalamu alaikum. Onookyuka? I don't know. Bayina ekizo ni Becca n'atera okukola emikolo. Kimanyiiko ekyo? Kirungi. Kyakabi kirungi nnyo. Kirungi. Buli mukolo na mikisa era kati ate abo baffe tuba tulina obbawagira. Bawerekera paka gye bagenda. Bakasuka ekimuli. Tujja kikwata tukigabira abalala. Bakasuka ekimuli aba piisa akikutte. Nange nenkiweereza omulala. Kikasika nange. Ajja kiweza kasiita ne Fefebusi. Bwagala baddeko. Be balina okuddako bakulu baffe mu layini Then namwe be baani. Okitegedde? Omwana ono akyasoma. Nange nkyeyiya. Ebintu bitereereyo mu maaso. Si nnaku zino. Nga binaatira. Inshallah Allah akkirize. Nawe weeyogera ku mukyala.